bwe nabadde njogera ku nsonga z'e Rwanda bwe bataddeko ku Rwanda sanctions biki ne mbamba na Uganda abayina emitwe giringa ejja Balambaluga hali ne babuuza ate kati ensonga za Rwanda zitukwatirako wa ffe nga bannayuganda era zijjako zitya Museveni kati abayina endowooza ng'eya Balambaluga hala nga namwe muyina emitwe nga mwagisigaza gisazisa kkubo na kumanya kkubo libatwala mu magulu g'abakyala bammwe kuba yentegera gye mwasigaza ndi wano bategeeza Godfather wa Muhoozi yasigala ali omuntu ogu bamuyita Pirato nchiddamu Godfather wa gundi wa Muhoozi bamuyita Pirato yekka era since 1986 sente za Uganda budget ne properties n'ebintu byonna bibadde bigenda Rwanda direct so in case bana Uganda twali twajja kodda mu 7 nga tufunye poso fake opposition bana basajja bali bagenda kudduka nga bayingira kubanga isafe haven yaabwe naye kati omuntu yekka abadde alina okutaasa Muhoozi ye Kagame kadi Pirato kati Pirato biba bimwonokedde ono Godfather yali mukankana abatakyasobola kusupportinga mwana ono yekka abasigate wali asobola kusupportinga mwana kati eri bwe kiba kifumba mutuko owa Pirato nga neta asula ku butake ngako ya mutamivu tamanye liruba najiya tamayidi fe kiba kituyamba sanctions omukuba omujja ko sente omukola kati fe kiba kituyamba kiba kimuwekininga nti eno wetunyenyamu baba tebalinayo badda zo mukitegedde bulungi yo Pirato ali kumpisa atudde mu kalakata ekyo mukitegedde kati nakyo kino kankuwa assurance Museveni bw'atakyusa constitution ya Uganda Muhoozi talina wasobola kufuga ggwanga Uganda wadde bannabyabufuzi bamanyi okwewunzika wano nze navaayo ne mbaleetera certificate ya Muhoozi ne mbagamba si munna Uganda eyo gye mwalabe Willy Byanyima ng'agireese nali nagireetadde emyaka ena emabega nkiddamu certificate ya Muhoozi eraga nti si munna Uganda ne mbalaganyikita amanya g'amatuufu ne nnyina mutuufu nze nasooka okugireeta emyaka 5 emabega 5 years back Willy Byanyima yabaleetedde mawulu ebalaga si munna Uganda certificate nagibalaga dda yino nkyagina mu origino yayo nga bwe nagibalaga nze seerabira ebintu byange mba nayo yino eno y'origino gye nabalaga mugira bulungi nnyo eno y'origino gye nabalaga eyange muve ku ya Willy Byanyima mugira bulungi nnyo eno ye yange gye nabalaga 5 years back erimu ne siiru eraga nti Muhoozi siki Muhoozi si munna Uganda nembalaga n'obbalaga nembagamba Muhoozi Kanyirugaba gemanyage kitaawo yeyo seriti bahabulwa rutabayisirwa mu myaka we yazaalira Muhoozi ayina emyaka 30 ngera wano gundi ya gundi birth certificate kulaga nti taata we yazaalibwa Ttale Rwanda era kitaawe wa Muhoozi yali operative owa Uganda State Research Bureau mama we ye Hope Kaheru ye mama Museveni we yamuzalira n'emyaka 25 nga ya mama ono yali ava Fort Portal gye baali bamuzaala ye muganda wa Mwenda ne kojja omulala go bayita Kahanga Muhanga kati mutegedde bulungi nnyo kati abantu bana information bagimanye kati ono Kagege ye nyini yavayo ku Natasha Broadcasting Service nayisawo information bakimanyi bulungi nnyo kati njagaluze Kagege ng'akyalimu amagezi agategeera nga tannayononeka buli kimba kimanyi Muhoozi tasobola kufuga ggwanga eyo ne bw'akola okujja nga bakyusiza ssemateeka wulira ono Kagege Muhoozi is not eligible to stand to be president of Uganda. Where is he bad? He's bad because if I read very well the sowing of the mustard seed and what I read about him, he is not a Ugandan citizen by birth. Therefore, General Muhoozi is not eligible to stand for presidents of Uganda, the constitution as it is. I cannot waste time discussing him. As a serious candidate to be president of Uganda, the answer is no. And that is an article that every country does not. He is a citizen by birth in Tanzania. Okujjawo bakyusiza ssemateeka awo tuvudde tugenda ku lwawo kati bwe tuva nga tetugenda ku lwawo
Katudeke side yenu. Nina mwabagala violence mulinde, kwabagala violence mulinde ko mutule. Mukakane violence mwine mwagala, wa mwagala mukiro wa mutani mulina. Ngira mutaginga abasoga bonna, mutaginge ina bantu abereko kuno, katikiro muvala abereko kuno, no ekitiibwa kyabazinga busoga abereko video yenu. Violence abagala violence mulina mutali bulungi nnyo mutulete muvaako. Kati onaku mwakubye NRM mwakalu. Nemmanye kiri mu NRM mmwe. Bana mumanye kiri mu NRM. Mumwe mugenda kubye bantu basasi abalamba sibye. Nabagambye ebintu damulya byakoze n'abasajja bajja ne SFC bakoze Kawempe. Gochimenti ba senior politician baganye okujja ku TV ne ku radio okuwolereza NRM. Nga chokka akaluke Kawempe bade baspendize milioni 10 ze bilioni 10 nabakuba akalu nabadde simple calculation akaluke Kawempe bafira musebe muganti bayina abalonze emitwala 2 mu registers bakola ki zibawandika wabula bano mu kigambo kinchi nabagamba nti Museveni akosa gerrymandering mu politics wa kigambo kibata gerrymandering nti dictator akulietinga constituency na kulietinga municipalities zino zimuyambeko okunganya obuwagizi n'abalonzi ku kyabayagadde naye at this time around Museveni yatenkalaza NRM newandika abalonzi milioni 10 mu register z'aba member wabula milioni nga 2 ze balinako milioni 16 bonna bana ba national platform bachuka yensonga lwaki mukaluke Kawempe bafunye abantu ku 15 ku mitwala 2 kati milioni 10 balamu ne baneze bagabanye Museveni bagambye njagala sente zange basajje munzibidde banga mwankubisiza akalune munswaza sente zange nzagala kyekyalese Misa Kabanda n'ayogera bitakwatagana minister wa Kampala senihidde yetasobola kujja ku internet kuogera senindero zimere tasobola kujja ku internet kuogera nkusiba kubanga manyi nawo mutegedde mukona ko kifuji ku kisakaate kiri mu motoka y'imwendi intudde seninde tasobola kuva mbwajja oleza we tasobola kubanga wajire bwate mutobe baba ngenda mbule kyagane mbokusaka kati seninde tasobola